Ntendeza Kristo, nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde, ate n'otuganya okubeera nga tubeera abakozi wamu naye. Njagala okusiima gwe yenna atutte eddaala ery'okuba nga weekuumira mu kigambo kya Katonda n'okuba nga wasaalawo okubeera nga wekkaanya ensonga ez'enjawulo. Omundi guli ogwasembayo twatandika essomo erikwata ku kitabo eky'Abakolinso ne tugamba ntujja tunuulira ssuula ku ssuula, lunyiriri ku lunyiriri paka ku nkomerero ey'ekitabo. So bwe twatandika kusoma eryo twekkaanya ebintu bingi era nga ensonga lwaki twasalawo okukola kino kubanga ye engeri ekkirizibwa oba engeri esaanidde ddala ey'okusomesaamu ekigambo kya Katonda ne tufuuka eddoboozi ery'ebyo ebyawandiikibwa edda ebyatuweebwa dda mu Bayibuli. Emiganyulo mingi nnyo egifunibwa mu kubeera ng'omuntu atutte eddaala n'asoma essuula mu bulambulukufu bwayo oba mu bulamba bwayo, ate kireeta amakulu ag'okuba nga ebintu eby'enjawulo biyinza okubeera nga biri mu nnyiriri ez'enjawulo biggyibwayo ne bibeera nga tebiyisibwako maaso mu ngeri emu oba endala. So ebbanga lye tukoledde kino mu bitabo eby'enjawulo ng'ekya Timoseewo, ebbaluwa esooka n'eyokubiri, then ekitabo ekya Tito, tuna ekitabo eky'okubikkula Abagalatiya n'ebirala, tugenza okulaba nga mulimu ebintu bingi nnyo Katonda byatuyambye okubeera nga tuyiga ku lw'omwoyo we, kubanga newankubadde kino kitwalako akadde naye ate y'engeri ey'okubeera nga omuntu annyonnyokera ddala ensonga. Bwe tunuulira essuula esooka paka ku lunyiriri paka ku ssuula ey'okuna, obubaka tebwawukana nnyo ku obwo obuli mu ssuula esookera ddala, kuba Pawulo anywereza ddala ensonga y'emu ey'okubeera nga wabaawo embeera ey'okwewala enjawukana ezitera okubeera mu bakkiriza, nga bano bagamba bakabondokooli, nga ne bano bagamba bakabondo koono. So ebintu ebyo nga bwe tubiraba mu kkanisa ey'Abakolinso by'ebintu byebimu ebirabikira ddala mu makanisa ag'olunaku olwaleero, era nzikiriza ti Katonda nga bw'ali omwesigwa ensonga lwaki yaganya ebintu bino oba endabika eyo eyali mu kkanisa ey'Abakolinso n'amakanisa amalala, okubanga ebyo ebyaliwo nga biweereddwa abatumwa okuwandiika nga bannyonnyola amakanisa ag'ebiro byabwe byakkirizibwa okuteekebwa mu kubeera nga bye bigambo bye bimu gwe nange bye twetaaga okubeera nga tugambibwa okulongoosa embeera ez'enjalo ze tuyinza okuba nga tusensikana mu kuba nga ffenna tukuŋŋaanira wamu. So bwe bukulu bwa bino ebintu, Bagalatiya balina ensonga zaabwe, Abefeso balina ensonga zaabwe, Abakolinso balina ezaabwe, Abaluumi n'ebitabo byonna. Buli kanisa erinako ekyokuyiga kye tusobola okuba nga tujjamu oba buli kitundu nekibeera nga bino byakuba nga biyamba gwe nange abali mu biro bino okubeera nga tuzimbibwa ddala bulungi mu kutegeera okwa Katonda waffe ne mu ngeri gye tulina okuba nga tweyisaamu emuweeseza ddala ekitiibwa. So bwe twamaliza n'olunyiriri lw'amakumi, twakoma ku lunyiriri lw'amakumi 20, tetubeera nga twesigaza akatundu akatono, naye nga tetunnayingira ssuula ey'okubiri. Nandyagadde okubeera nga mbaako obutundu bw'enyweza bwe twalekako emabega bubeere nga butuyamba okuzimba ekyo kye tulina okusuubira mu ssuula ey'okubiri. Bibuli egamba mu ssuula esooka ey'Abakolinso olunyiriri olwa 22 nti Abayudaaya banoonya obubonero wabula bannamawanga ne banoonya amagezi. Ye enjawukana eri wakati w'Omuyudaaya ne munnamawanga, era Bayibuli eraga nti no Abayudaaya mu kikula kyabwe okubeera nga baali banaakakasa oyo eyali Masiya yalina okuba n'obubonero, n'ate kyannaku nnyo nti newankubadde obubonero Yesu yabukola, Bayibuli eraga nti era baamaliriza mu ngeri emu oba endala
nga bakoze batya nga bagaanye okukkiriza ebigambo bye wamu n'obubonero bwe era ne bamuwayo emikono egy'Abaruumi. Osoma Matayo essula 12 olwa 35 paka 39 lunywereza ddala ensonga eyo nyini ddala, era n'atulabula ku kizimbulukusa eky'Abafalisaayo n'Abasaddukaayo mu Matayo 16 mu mbeera ey'okuba nga banoonya bubonero, ng'alagira ddala nti temuli kalungi kali mu ebyo. Era mu Matayo 12 n'agamba nti omulembe ogwawaba edda era ogw'obwenzi gwe mulembe ogunoonya ebyamagero era tegugenda kuweebwa biki byamagero. Naye bano abayitibwa Abayonaani, Bayibuli esinga balaga nnyo singa obugenze mu Bikolwa Batume 17:18 paka olwa 21, Pawulo ng'agenda mu maaso n'okubeera nga mu masekkati g'okumanya kwe balina, Pawulo yabannyonnyola kye tuyita ekigambo kya Katonda, n'abeera nga akubisa oba mu ngeri emu endala nga agenda mu maaso n'okuba nga akyusanganya nabo ebirowoozo ku nsonga ez'enjawulo nga boogera, n'akakasiza ddala nti abantu abo abaleetera ddala eri Kristo Yesu. So y'emu ku nsonga enkulu ey'okutegeeraawo, era Pawulo agamba nti ffe tuba tubuulira Kristo eyakomererwa. Obubaka bw'enjiri butambulira ku oyo Kristo eyakomererwa, tebutambula ku kintu kirala wabula ku oyo Omwana wa Katonda eyagenda mu maaso n'abeera ng'akola ki? Akomererwa. Bayibuli egenda mu maaso n'enyweza ensonga ey'okugamba nti eri Abayudaaya oyo Kristo yakomererwa yafuuka omuziziko, ate eri bannamawanga n'afuuka obubaka bwe ne bufuuka eky'obusirusiru. So bano abantu abamu ab'obubonero ate abalala banoonya amagezi, Kristo n'enjiri ye erina engeri gye genda mu maaso n'okuba nga eddibwamu gye bali. Eri Abayudaaya abanoonya bubonero, Kristo yafuuka muziziko gye bali. Eri banene abagamba nti banoonya amagezi mu ngeri emu oba endala, bo enjiri ey'okukomerera kwa Mukama waffe Yesu Kristo balabira ddala ekigambo nga kya busiru, kubanga beeyambisa amagezi ag'ensi okwagala okutegeera omulimo Kristo Yesu gwe yakola gufaanana gutya. Olwabiri-4 Bayibuli egamba nti naye eri abo abayitiddwa, eri Abayudaaya ne bannamawanga, ekisinga okuba nga kyewunyisa mu masekkati g'okuba nga tulina enjawulo wakati w'Omuyudaaya n'Omuyonaani mu ntegeera yaabwe, Bayibuli egamba bwe kituuka ku musaalaba, omusaalaba guyita, omusaalaba gusembeza oyo anoonya bubonero n'oyo ow'amagezi. So enkulungo oba ekisobola okuleeta enkolagana wakati w'amawanga abiri, Abayudaaya ne bannamawanga, si kirala ye Kristo Yesu. Era ekyo ekirabibwa ng'ekyobusiru, ekyo ekirabibwa ng'omuziziko gye bali, ate Katonda mwatadde obusobozi obulokola abantu bonna, kubanga agamba nti Kristo ge maanyi ga Katonda era ge magezi ga Katonda. So ekireeta obumu wakati wa bannamawanga n'Abayudaaya ge maanyi ga Katonda ago nga si malala wabula nga ye Kristo. So era Kristo aleetera bannamawanga n'Abayudaaya okubeera nga bakakkanya amagezi gaabwe ag'ensi, ne batandika okulaba ebintu nga Katonda waffe bw'ayagala babirabe. Olwabiri-5 n'agamba obusirusiru bwa Katonda busukkuluma amagezi g'abantu, era obunafu bwa Katonda busukkuluma amaanyi ag'abantu. Ekyo abantu kye bavoola nga bakirabamu obusiru, ate Bayibuli eraga nti kyekyamaanyi nnyo nnyini ddala. Ate ekyo abantu kye bagamba nti okyo kiraga obunafu bwa Katonda, Bayibuli egamba nti mu ekyo mwe balabira obunafu bwa Katonda, ate amaanyi ga Katonda mwe gagendera ddala mu maaso n'okuba nga kola ki? Nga galabikira ddala. Olwabiri-6 Bayibuli egamba nti mulabe mmwe abooluganda, ffenna mu kuyitibwa kwaffe si bangi ku ffe twali bagezi nga tugoberedde entambula ey'omubiri, era si bangi ku ffe twali b'amaanyi nti twali bagezi
olw'abiri naye Katonda ayise ebisirusiru eby'ensi eno okuswaza abo abeeyita abagezi, era Katonda ayise ebyo birabika ng'ebinafu okuswaza abo abeeyita ab'amaanyi. So mu kuyita mu bintu abantu bye banyooma, ate Katonda mwerekedde nti w'amaanyi nnyo. Eri ab'ensi beegamba nti basiru, Katonda abalokodde ate n'abakoleramu ebintu eby'amaanyi ebisukkuluma ku abo abagambibwa nti bagezi. Eri ab'ensi beegamba nti banafu, oba ensi beegamba nti banafu, bwe balokoka ate Katonda abakoleramu ebintu eby'amaanyi ebisukkuluma ku abo abalina amaanyi naye ng'amaanyi bagayina mu magezi gaabwe. Olw'abiri agamba nti ebintu ebyowansi eby'ensi, ebintu ebiyisibwamu amaaso, Katonda ebyo byalondedde ddala okubeera ng'akola ki, ng'aleeta mu butali eri abo abalooza nti balina. Kyava amaiza ng'agamba n'olw'ensonga eyo waleme kubaawo mubiri gwonna ogwenyumiriza. So eri ab'amaanyi, eri abo bagambibwa nti bagezi nnyo, kasita olaba engeri Katonda gy'alokolamu abantu, alokola abantu b'ogambira ddala nti bano tebalinaako kibakola kye balina. Ate abo abalowooza nti bo basukkulumu nnyo mu magezi, basukkulumu nnyo mu maanyi, ate abo Katonda abaswaliza ddala. Wabula oyo agonze n'ategeera obukulu obw'omusalaba ogwa Kristo Yesu, newankubadde nga ye musirusiru asinga mu nsi, bw'alokoka Katonda amukoleramu ebintu eby'amaanyi. Tunuulira ddala obulamu obw'abatume abasinga baali bavubi, naye bw'olaba obubaka Katonda bwe yabayisaamu obukyusiza emirembe gyonna, byewuunyisa. Abamu baali balunzi, abamu baali kwegamba ebintu ebyo eby'enjawulo bye tulaba Katonda byakolera mu bantu ab'enjawulo bitulagira ddala nti talina muntu gw'osobola ogamba nti yamutwala lwa bukenkufu bwe, yamutwala lwaki, lw'amaanyi ge. So ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala. So naffe abaalondebwa Katonda, ffe abaali abasiru, naffe abaalondebwa Katonda nga twali banafu, ate bwe tujja mu Kristo, bwe tujjukira gye yatujja, bwe tujjukira obunafu bwaffe n'obusiru bwe twalimu okubeera nga ate ffe bakkiriza, ate ffe basembeza, ate ffe bakozesa, kiina tuleetera kubeera nga tetwenyumiriza mu maanyi ag'emibiri gyaffe, oba nga tetwenyumiriza mu mubiri, wabula okubeera nga tumuweera ekitiibwa n'ettendo. Olw'amakumi 30 lugamba, naye oyo olwa Katonda mwe muli mu Kristo Yesu, oyo eyafuuka amagezi, eyafuuka obutuukirivu, eyafuuka okutukuzibwa, eyafuuka okununulibwa kwammwe. So abatayisibwamu maaso mu nsi, abalina amaanyi mu nsi, abalina amagezi mu nsi, abatali wansi mu nsi, ate abo mu kuba nti tebaali mu Kristo, tebalina amagezi ga Katonda, tebalina butuukirivu bwa Katonda, tebalina kutukuzibwa kwa Katonda, tebalina bununuzi bwa Katonda. Abafuna amagezi ga Katonda n'obutuukirivu bwa Katonda n'okutukuzibwa kwa Katonda n'okununulibwa kwa Katonda, bebe ensi be yanyooma, bebe abakkiriza nti Mukama siina kye nnina, yamba buyambi, lokola omuddu wo. Bayibuli egamba abo be bagabana ku ekyo ekiri mu Kristo, eky'amagezi, eky'obutuukirivu, eky'okutukuzibwa, wamu ate era n'ekyokununulibwa. Olwasatu ogamba nti n'olw'ensonga eyo nga bwe kyawandiikibwa, oyo yenna yenyumirize mu Mukama. So ffenna emirembe n'emirembe y'ensonga nti n'olunaku luli bwe tuliba tuyimiridde mu maaso ga Mukama waffe Yesu Kristo, ffenna ne bwe libangula ekyo gy'ali batuwadde, tuzazambalako akanyomero katono nnyo tumalirize nga ffenna tuziteeka wansi ku bigere bye nga tugamba, oyo asaanidde, mutukuvu, 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 oyo omwana ogw'endiga eyatulokola n'atujja nga tukola nga atujja mu nnimi ez'enjawulo, mu mawanga ag'enjawulo ne mu bika eby'enjawulo. So ffenna tetujja kubanga tukola kintu kirala wabula kutandikira ddala wano wennyini paka ku lunaku olw'ero tunaamulaba maaso ku maaso, ffenna tujja jjulya bujulizi. So n'olw'ensonga eyo njagala tukwateko ebimu ku ebyo ebisangibwa mu eno
essuula ey'okubiri newankubadde lubereberye essuula n'ennyiriri zaali teziri mu kye tuyita ebiwandiiko bino, naye tusobola okugamba nti waliwo ebitono bye tufunye bye tuyambiddwa n'okuba nga tulina essuula n'olunyi, naye ng'obubaka bwali bwemu obuviira ddala mu ssuula esooka nga bugenda mu maaso. So olwokubiri ne lugamba essuula ey'okubiri osooka ddala egamba nti kaakano abooluganda, nze bwe najja gye muli, ayogera eri Abakolinso, agamba sajja na bukugu bwa kwogera oba sajja na bukugu obw'amagezi nga njogera eri mmwe eri obujulizi bwa Katonda. Obujulizi bwa Katonda si bulala wabula obujulizi bwa Katonda yenjiri eya Mukama waffe Yesu Kristo ekwatagana ku mulimo Yesu Kristo gwe yatukolera ku musalaba. Yokaana 3:16 egamba nti bw'atyo Katonda bwe yagala ensi eno n'okuwaayo n'akola ki? N'awaayo omwana we. Mu bufunze Pawulo kyagezaako okugamba nti yagenda maaso n'okulangirira, yagenda maaso n'okubuulira enjiri eno, naye ate teyagireeta mu bukugu obw'amagezi ag'ensi, naye yasigala ng'anywerera ku maanyi ga Katonda ago, ng'amaanyi aga Katonda ge twayogeddeko ge maanyi yaani ye Kristo Yesu. So ye n'agenda maaso ng'ebintu abireetera ddala mu ango oba nga abireetera ddala mu layini eyo yennyini ey'obusobozi Katonda bwe yali amuwadde, so obusobozi obw'ensi oba abantu bwe bafuna mu nsi ng'annyonnyola. Ekitegeeza teyatoolako, ekitegeeza teyagattako ku ebyo ebyali bimuweereddwa okubeera ng'akola ki? Ng'ayogera. Singa omuntu yenna nga Isaaya 8:2 bw'egamba ajja n'akubuulira ekigambo kya Katonda, naye nga engeri gy'ayogeramu erengeza, engeri gy'ayogeramu ekendeeza oba egatta ku ebyo, oyo aba talina musana gwa Katonda, oyo aba talina kitangala kya Katonda mu ye. Bayibuli egenda maaso n'enyweza n'egamba mu Lwokubiri nti nasalawo, kyekyo kigambo kye kimu ekirina okubeera nga kitwalibwa ffe, ne tubeera nga tusalawo okweyawula. Kwa Pawulo agamba nti nasalawo obutamanya kintu kyonna mu masekkati gammwe wabula Yesu Kristo era n'ensonga ey'okukomererwa kwe. So kiba kitegeeza nti no ebintu bingi ebyali badde bisobola okubeera nga bijja Pawulo ku mulamwa ogw'okubeera nga atandika okubeera nga yeekwanaganya embeera eyo ey'abantu be yali agenza okubeera nga abuulira Kristo, naye yasigala ku mulamwa ogw'okubeera nga ensonga yagijjayo nga bwe yalina okubeera ng'ekola ki? Ng'ereetebwa, n'agibuulira Abayudaaya abaali banoonya obubonero, n'agibuulira bannamawanga abaali banoonya obubonero, n'agibuulira n'abo abaali bagamba ekyo kya busiru, n'agibuulira n'abo abaali bagamba nti ekyo kiba kireeta mu ki? Muziziko. So obubaka yabusikayo oba yabuleetera ddala mu ngeri eyo eyali egwanidde okubeera. Ekitegeeza nti essira lirina okubeera nga mu ngeri emubeerera omuntu yenna asomesa naye ng'ayisa amaaso mu mulimo gwa Kristo gwe yakola ku musalaba, eyo ensobi eba y'amaanyi. Tulina enjigiriza ezigamba nti Kristo teyasasulira bibi byaffe ku musalaba, wabula mu ngeri emu endala nti Sitaani yayinza okuba nga yawangula ku musalaba, naye ate Yesu bwe yalina okukkirira emagombe eyo gye yawangulira, ate n'azaalibwa n'omulundi ogwokubiri. Era Kristo bwe tugamba kuzaalibwa omulundi ogwokubiri, ye muntu eyasooka okuzaalibwa omulundi ogwokubiri, kubanga singa okusasula kw'ebibi byaffe kwali kwakubeera ku musalaba gwokka, buna omuntu omulala yenna yali asobola okuba ng'asasulira ki? Ebibi byaffe. Naye Yokaana 19:3 tetulimba egamba ensonga zonna nga Yesu amaze ozeekanya nti zaali ziwedde zazimuwandiikiddwako, n'amaliza ng'agamba nti kiwedde, okutuukiriza ensonga y'emu eya Isaaya 5:3, okutuukiriza ensonga y'emu eya Peetero esooka 1:18 paka 19, okutuukiriza ensonga y'emu eya Peetero ekisooka 3:18 paka 19, wamu n'okutuukiriza Bikolwa by'Abatume essuula 10 olunyiriri olwa 40 paka 45. Ensonga ezo zonna nkulu. Olwokusatu tugenda maaso n'ogamba mu Bakolinso ekisooka essuula 2. Bayibuli egamba nti era nze bwe nali nammwe
nali nammwe mu bunafu bwonna era ne mu kutya wamu ate ne mu kukankana. Yeesiga nnyo mu ngeri emu oba endala Bayibuli kyegenda mu maaso n'okuba ng'etulaga nti ensonga yinza okubeera nga yali etwaliramu, tugambe embeera y'okuba nga Pawulo yalinamu n'engeri ey'obunafu, engeri ey'obulwadde nga talina nnyo kiki maanyi gali awo. Jjukira era Katonda twategedde baalokola tebalina kubanga bamaanyi nnyo, tebalina kubanga bamagezi nnyo mu ngeri emu oba endala. Bayibuli egenda mu maaso kyekyo kitegeeza nti talokola bantu b'amagezi oba abantu abalina amaanyi, wabula amagezi ag'ensi tegasobola kutegeera magezi ga bwakatonda, n'amaanyi ag'ensi tegasobola kutegeera amaanyi ag'obwakatonda. So kitegeeza nti mu ngeri emu oba endala omwami ono yalinamu obunafu obuyinza okuba nga oba bwaleetebwa ebintu eby'enjawulo oba buyinza okuba nga bwali bulwadde, ensonga ng'ezo. Era agenda mu maaso n'agamba nali wamu atera nammwe mu ngeri eyaki ey'okutya, mu ngeri ey'okutya n'agamba wamu ne mu mbeera ey'okubeera nga nalinamu engeri y'okujugumira. So si ye muntu eyalina ebintu eby'enkizo. Bwe yagenda mu Bakolinso nti yali wa kitalo nnyo, bw'atyo bwagezaako tulaga, naye obukulu bw'ensonga masekati ge byonna ebyali bimuluma yasalawo kumanya kirala nti ate yegatte mu magezi ago ag'Abayonaani ate atandika okubeera nga afuuka kino oba kiri. Yasalawo n'anyulira ku nsonga ey'okubeera nga ayogera ku ki ku musalaba ogwa Kristo Yesu, era gwe omusalaba gwe yatuuka neyenyumirizaamu mu Bagalatiya 6:18 n'agamba kikafuuwe nze okubanga nenyumiriza mu kintu ekirala ogutali musalaba gwa Kristo, ogutali musalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo okuyita mu ye nakomererwa eri ensi, era ensi nayo nekomererwa gyenkola ki gyendi. So Pawulo yali muweereza wa nnamaddala owa Mukama waffe Yesu Kristo. Olwokuna Bayibuli egamba and my speech, era okwogera kwange n'okubuulira kwange kwali tekwalina ngeri yonna, tekwalina ngeri ya kusendasenda ebigambo ebyo ebyesigama ku magezi ag'abantu, mu kwolesa omwoyo wamu n'amaanyi. Bayibuli eraga nti ebimu ku byo eby'enjawulo agamba nti newankubadde yali talina bigambo bisendasenda eby'amagezi ag'abaana b'abantu, ensomesa yalagira ddala nti yali alungamiziddwa omwoyo wamu ate era ng'ebintu bye birine mu maanyi. So yeyo ensonga gye twagala okubanga nayo tutegeerera ddala nti obukulu buno Bayibuli bweyogeddeko obwa demonstration oba okulaga omwoyo n'amaanyi bijja mu kubeera ng'omuntu agenda mu maaso n'okukola ekyo ekimulagiddwa okuba nga kikolebwa, kubanga Katonda ajja gabirira ekyo ekiyinza okuba nga tekiriiwo. Naye obuzibu buli nti abantu abasinga basoose ate kunoonya maanyi ate nga tebalina kufuna bubaka. Kati omuntu akulembeza amaanyi n'abeera nga ate talina bubaka wava obuzibu. Jjukira amaanyi gagoberera bubaka, y'ensomesa ya Kristo Yesu. Amaanyi gagoberera bubaka. Bayibuli era egenda maaso n'eraga ensonga y'emu mu Bakolinso 2:2 nga bwe tunaalaba eyo mu maaso, naye ng'ebintu bino byo byali bya ddala eri obulamu obwaki obw'abatume. Eraga mu Lwokutaano ng'egamba nti era n'okukkiriza kwammwe tekulina kubeera mu magezi ag'abantu naye mu maanyi aga Katonda. Ndowooza okitegedde nti omuntu yenna akulembeza amaanyi ga Katonda ga yenjiri eyogera ku mulimo Kristo gwe yakola ku musaalaba. Bayibuli egamba nti omuntu oyo abeera wa kukkiriza. Omuntu ateeka okukkiriza kwe mu magezi ag'abantu ate abeera talina maanyi gani ga Katonda, kubanga bw'obeera nga wenyumiza mu magezi ag'ensi bw'ofunze tusobola okugamba nti omuntu oyo talina Kristo, kubanga bw'ofuna Kristo, Kristo asukuluma ebintu byonna. Kristo ge maanyi ga Katonda. Kristo yenziramu yaffe ey'ebintu. Eberaga mu Lwomukaaga, how bit we speak wisdom among them that are perfect. Twogera amagezi masekati gaabo abakulu, yet
naye nga si magezi ag'ensi newankubadde n'omulangira ow'ensi eno ajja mu butali olw'omusanvu, naye tubuulira amagezi aga Katonda mu kyama era ago agakwekebwa edda Katonda nga bwe yateeka nga n'ensi tennabakola ki. So ensonga eno y'omusalaba nga ffenna bwe tumanyi mu Kubikkulirwa 13:8 Bayibuli etulagira ddala bulungi nti Kristo gwe mwana gw'endiga ogwali gwaweebwayo edda okubeera nga akomererwa oba ng'ayiwa omusaayi nga n'emisingi egy'ensi teginnabeerawo. So agamba nti omusalaba gwa Kristo mupya nnyo. Bayibuli egamba nti oyo tamanyidde ddala maanyi ga Katonda, tamanyidde ddala mazima, tamanyidde ddala magezi ga Katonda. Okuteesa okw'omusalaba okwa Kristo Katonda yali yakuteesa dda nga n'emisingi egy'ensi teginnabeerawo. So n'omulangira ow'ensi eno Sitaani n'abakulembeze nabo tebakola ki? Tebakimanyaako ekyo. So ensonga y'emu Petero gy'ayogera mu Petero ekisooka 1:11 n'agamba nga mukebera nga Petero naye bwakola ki? Bwanyweza ensonga y'emu. Olw'omunaana begamba amagezi ago aga Katonda agatamanyibwako mulangira w'ensi eno, kubanga singa baamanya tebalikomedde Mukama ow'ekitiibwa. So tebaalina magezi ga Katonda, kyabaleetera okubeera nga n'ekyo eky'obwa Katonda bakikomya kubanga tebakola ki? Tebalina magezi ga Katonda. Singa baali bamanya dda okuteesa kwa Katonda, Bayibuli egamba tebalisobodde nakola nga bakola ki? Nga bakomerera Mukama waffe Yesu Kristo. So awo ewali embeera gye tuyita ey'okuswaza amagezi ag'ensi eno, kubanga okuyita ku musaalaba mwe twalina okuba nga tukola tutya? Tufuna oba Katonda mwene nga agenda mu maaso n'okubeera nga abonereza ekibi kyaffe okuyita mu mubiri gwa Kristo Yesu. So Kristo neetikka ekibonero ky'ebibi byaffe okuyita ku musaalaba. So singa baali baamanya ate kino ekitulokodde bo kye bayisaamu amaaso tekyalikoze ki? Tekyandibaddewo. Nga Bayibuli bwegendedde ddala maaso nekola ki? Netulagira ddala. Ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala. Bayibuli egamba mu Bikolwa by'Abatume 3:17 nti now brother kaakano abooluganda kyali kitegeerebwe kino nti okuyita mu butamanya mwe mwennyini abakulembeze mwagenda mu maaso n'okuwaayo omulangire w'emirembe w'obulamu okuba ngattibwa. So obutamanya obwo bwe batambuliramu ng'ate bwe baali bagezaako okugulumiza, tebaamanya nti nno okuyita mu butamanya bwabwe ate Katonda yali asobola okubaako ekintu eky'enjawulo ky'akolera ddala ne kireeta emirembe eri abantu bonna. Olw'omwenda lugamba nti nga bwe kyawandiikibwa amaaso begatannaba kulaba, amatu begatannaba kuwulira obanga newankubadde okuyingira mitima gy'abaana b'abantu, byebyo Katonda byategekedde abo abakola ki? Abamwagala. So kwe kuno okuteesa kwa Katonda nti ebitawolowoozekangako, ebitalabwangako, byebyo Katonda byakola ki? Byateekerateekera abantu abo bakola batya? Abamwagala okubeera nga baganyulwa mu nsonga zino wammanga zetugenze maaso n'okuba nga tukola tutya? Nga tulaba nti ekyawandiikibwa kino bw'oba okyetegereza bulungi kijjirayo ddala amakulu ge tulaba aga Yokaana 3:16 kubanga kituufu twali tumaze okubula, era gajjayo ddala amakulu aga Isaaya 64 egamba nti obutuukirivu bwaffe mu maaso ga Katonda ze nziina oba bye biwero omutali, naye Katonda yateesa ekintu ekisukkuluma ebintu byonna abantu bye baali balabyeko, bye baali bawuliddeko, oba n'ekirowoozo kyonna ekyali kisazeeko ne kiyita mu mitima egy'abantu. Nga Yokaana 1:19 bwe tulaga nti tumwagala kubanga yasooka otwagala. Tumanya tutya engeri gy'atwagalamu, tujjukirira ddala omulimo gwe yakola
ku musalaba egologosa nga Matayo 2:23 weraga nti Kristo yennyini yayogera n'agamba nti alina okubatizibwa kwali kumulindiridde era okubatizibwa okwo yalina kubeera nga akutwala nga yeetikka ekibonerezo eky'ebibi byaffe. Bayibuli eraga mu Lunyiriri 10 naye Katonda abitubikkulidde olw'omwoyo we era omwoyo yakebera ebyo byonna ebyakyama ebya Katonda. Kati eno nayo kinyweza bunywezi ensonga Yesu gye yanyweza mu Yokaana 16:12-13 n'agamba yalina bingi ebyokugamba abayigirizwa naye mukadde ako baali tebasobola kuba nga bakola batya nga babitegeera. Naye oluvannyuma lw'Omwoyo Omutukuvu okubeera nga yafukibwa ku kkanisa, kati bino ebyali eri mu buziba obwa Katonda kaakano tubiina mu byawandiikibwa ne tutegeera nti Kristo yali yateesebwa dda nti yali wakujja. Bayibuli nga bwegenda maaso n'okola ki n'okubanga ebitulagira ddala. Kati tulina Omwoyo wa Katonda era okuyita mu bino ebituwandiikiddwa tufunira ddala okutegeera ddala okwebyo Katonda byali yakola ki yateese dda. Ssebo oba nnyabo ge ga mazima ag'ensonga yonna eno. Bayibuli egenda maaso n'eraga mu Lw'ekkumi-n'ebbiri n'egamba nti kaakano tetufunye mwoyo wansi naye tufunye Omwoyo wa Katonda, olwo tusooke tumanye ddala ebyo byonna ebyatuweebwa iffe ku bwereere nga bya bwa Katonda. So kulina kyonna ffe kubeera nga kaakano tusikira obwakabaka bwa Katonda kisobokedde ddala okubeerawo olw'Omwoyo wa Katonda oyo akebera ebya Katonda byonna, olw'Omwoyo wa Katonda oyo atuyambira ddala okutegeerera ddala bino ebiwandiikiddwa n'okuba nga tukola tutya tufunira ddala amakulu agali mu byo. So owatali kubeera ng'omuntu ali mu Kristo Yesu tasobola kumanya ebyo Katonda byakola ki byateese dda. Tasobola kumanya ngeri ki Katonda gye yateesa nti Kristo yalina okubeera nga ayitamu ekyo kyeyayitamu ffe okubeera nga kaakano tubeera tutya nga tukkirizibwa. Balumi 8:32 lugamba nti bw'abanga teerekereza wabula n'awaayo omwana we n'amuwaayo ku lwaffe ffenna, ayinza atya okubeera anayinza atya obutatuwa bintu byonna? So okuteesa kwa Katonda yayagala tubeere nga tufuuka ekitundu ku famire ye, tusikire ebintu ebisukkuluma ebyo byonna bye tusobola okuba nga twogerako waneeno oba mu bulamu obwaki mu bulamu buno obw'ensi. So y'ensonga lwaki Balumi 8:1 tulaga nti kaakano tebaliiko abo musango abali mu Kristo Yesu abatatambula nga bagoberera omubiri naye abatambula nga bagoberera Omwoyo. Omuntu agenda mu maaso n'okweggulira ensomesa y'ebyawandiikibwa ate Omwoyo wa Katonda amulagira nnyo nnyini ddala emirembe gy'asobola okuba ng'afuna mu kubeera olw'okubeera nga nti ye yafuuka ki mwana wa Katonda. Ensonga ezo nkulu nnyo nnyini ddala. Ensonga lwaki Balumi 8:15 egamba nti kaakano tetufunye mwoyo wa buddu okubeera nga tutya, naye tufunye omwoyo olw'okuba nti tukkiriziddwa oba mu ngeri emu endala tufuuse abaana aba Katonda. Tufuuse abaana aba Katonda era nga tukoowoola ne tugamba nti Abba kitaffe. So Olunyiriri 13 lunyweza nga lugamba nti okutegeera Katonda byatuwa ebintu ebyo tubyogerako ng'era tetubyogerako nga tweyambisa amagezi ag'abantu ge basomesezaamu, naye Omwoyo wa Katonda oyo asomesa, naye tubyogerako nga tweyambisa Omwoyo wa Katonda oyo asomesa nga tugereegeranya ebintu ebyo eby'omwoyo n'ebyaki n'eby'omwoyo. Ensonga eno nzize njogerangako ebbanga lyonna nti endagaano yaffe gye tulimu oba leero olunaku olwaleero gwe nange tuli mu biro nga Bayibuli yamala dda okuwandiikibwa era ebyo byonna ebyetaagisa okuba nga bitegeerebwa. Tuyina akaaganya ak'okubeera nga tutegeera okwogera kwa Katonda eri ffe ffenna. Y'ensonga lwaki
Petero bwe yali awandiika yagamba nti abooluganda ffe tetwagoberera mboozi oba binyumo oba kyetwandiise omuntu okubaako ekiboozi kyatandikiriza bwe twali tubagamba ku maanyi wamu n'okujja okwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye ffe twerabirako ddala ekitiibwa kye. Kati wano Pawulo bw'agamba nti bwe tuba tusomesa, tetusomesa nga tweyambisa amagezi ag'abantu, naye tusomesa olw'Omwoyo wa Katonda nga tukwasaganya eby'omwoyo n'eby'omwoyo. Kiba kitegeeza nti ensomesa ennuŋŋamu oba ensomesa ya Pawulo teyina ngeri yonna gyakontanamu n'ebyo ebyali byawandiikibwa edda okuyita mu bannabbi. Yensonga lwaki tugamba titeriyo kubikkulirwa kujja kaakano Katonda kwagaba, wabula olw'omwoyo we Katonda atuyamba ne tutegeerera ddala ebyo ebyawandiikibwa mu ndagaano empya ne mu ndagaano enkadde, kubanga ebintu byonna kaakano mwebiri mu byawandiikibwa gwe nange betwayinza okuba nga tukola tutya tutegeerera ddala. Yensonga lwaki Bakolosaayo 3:16 egamba nti muganye ekigambo kya Kristo kituulire ddala mu mmwe mu bujjuvu bwakyo mu bugagga bwakyo, kubanga mu kyo mwe muli amagezi gonna, mwe muli okusomesa kwonna, mwe muli okulabula, mwe muli okubeera nga omuntu osobola okuyimba mu Zabbuli, mwe muli okuba nga omuntu oyimba ng'oyimba ennyimba ez'omwoyo, mwe muli n'okuba nga omuntu oyimba n'ekisa mu mutima gwo eri Kristo Yesu. So tukwasaganya eky'omwoyo n'eky'omwoyo bye byawandiikibwa, ekigambo ekitudde mu mutima gwo. Olwo n'otunuulira ne bino by'ogenda mu maaso n'okweyongera okuyiga, olwo Omwoyo wa Katonda akuweera ddala amagezi n'akuwa ensomesa entuufu ey'ebintu ebyo ebyatulamibwako edda nyonyini ddala. Tetulina okwewala be bantu abagamba ti naye nze bwe nti mbadde ndowooza. Si kibi gwe okubeera ng'olowooza, naye kakasa nti okulowooza kwo tekuyitirira ku ebyo ebiwandiikiddwa, wabula okulowooza kwo kugondera ebyo ebyawandiikibwa edda. Olunyo 14 lugamba but naye omuntu owa bulijjo tasobola kubeera ng'akola ki, ng'ategeera ebintu eby'Omwoyo wa Katonda, kubanga biba bya busirusiru gy'ali era tasobola kubimanya kubanga bitegeerebwa abo ab'omwoyo. Kitegedde bulungi. So wano tusooka ne tuwummuza kye tuyita amagezi g'abantu ne tugamba nti Mukama nsomesa ku lw'omwoyo wo okuyita mu ebyo ebitulagiddwa mu byawandiikibwa. Kagambaako kakulu, omuntu nga kigala ne bw'omuziteekerako omuziki omulungi ogufaanana gutya, omuntu oyo talina kyagenda kubeera ng'akola ki, ng'afuna. Ensonga etegeeza nti abakulemberwa Omwoyo wa Katonda tugwanidde okubeera nga iffe mu ngeri emu endala tuweereddwa obusobozi obutegeera ebyo ebyatuwandiikibwa, kubanga tetufunye mwoyo wansi ne twafuna Omwoyo wa Katonda, ate tufunye mwoyo wa buddu n'ate twafuna mwoyo wa Kristo. Ate Omwoyo Omutukuvu si mwoyo watuwabya wabula mwoyo wa mazima, ate agenda mu maaso n'okuba ng'akola ki, ye mubeezi gye tuli, atuluŋŋamya mu nsonga zonna ez'amazima. 15 egamba nti naye oyo ow'omwoyo babegamba naye oyo ow'omwoyo akema ebintu byonna, naye ate ye takemebwa muntu yenna. Kati awo kiki kyegezaako okubeera ng'etegeeza? Obukulu bw'ensonga jjukira ddala gye buvudde Bayibuli bwegenda mu maaso n'okuba ng'etulaga nti omuntu nga agobera Mwoyo wa Katonda mu ngeri emu oba endala tabeera mwangu wa kulimbibwalimbibwa, kubanga akuze ate sooka akulembeza ekigambo kya Katonda, n'ekirala olw'okuba nti alina Omwoyo wa Katonda mu ye tabanga bano abawere abatasobola kwawula wakati w'ekirungi n'ekibi, wabula ali ku ddaala ery'okuba nga ayawula ekintu kyonna ekiyinza okuba nga tekikkirizibwa ate era nga si kya mazima mu maaso ga Katonda. Kati ate abeera w'amagezi nnyo eri abo abayinza okubeera nga siki, ng'abantu abo tebakulembeza kigambo kya Katonda ate ng'abantu abo tebalina na Mwoyo wa Katonda. Ensonga ezo
nkulu nnyo nyini ddala. Kyova olaba era Abasonika ekisooka 5:21 etugamba okukema ebintu byonna. Tubikema tutya? Tubikema olw'omwoyo wa Katonda akolera mwani muffe. Ebanga bitegeerekese bulungi bituleetera obulamu okubeera nga bukola butya? Nga butunyumira. Tutegeera nti nno ono alina ensomesa ey'obulimba, ono agezaako tuteeka wansi w'amateeka Yesu ge yatulokolamu, ono agezaako tugamba nti yes mwalokolebwa lwa kisa naate mulina kubaako nebino bitonotono bye mukuuma ebya Musa, ebintu ntubwe ebitatulagirwa kubeera nga tukuuma. So embeera ey'engeri ng'eyo. So bwe obukulu bw'ensonga Bayibuli bwejjayo okubeera nga gwe nange ebintu tubinogaanira ki? Tubinogaanira ddala. So Bakolosaayo 1:9 tugamba nti ku lw'ensonga eno naffe kuva ku lunaku lwe twawulira tetukomangaawo okubeera nga tubasabira mmwe era tuyaayaana okubeera nga tujjuzibwa n'okumanya okw'okwagala kwa Katonda mu magezi gonna wamu ate era ne mu kutegeera okw'omwoyo. So oyo alina enkolagana ne Mukama waffe Yesu Kristo. Ebimu ku bya Bayibuli etugamba asobola okubeera nga afuna kye tuyita okwagala kwa Katonda, asobola okubeera nga akola ki? Ategeera ebintu bulambulukufu bwabyo byonna. Bayibuli etugamba mu 16 nti kubanga ani ategedde endowooza ya Katonda alyoke amusomese oba alyoke amulagire? Naye ffe kaakano tuyina endowooza yaani? Eya Kristo. Obeera otya n'endowooza ya Kristo? Olina okubeera ng'ekisookera ddala wakkiriza kiri abalala kye baalaba nga kya busirusiru, wakkiriza kiri abalala kye balaba ng'omuziziko, watuuka ku ddaala eritegeera nti si magezi go si maanyi go, ne weenenya ebibi byo n'okola ki? N'olokoka n'okkiriza mu mulimu Kristo gwe yakola ku musaalaba e Gologoosa, ng'olwo ozaalibwa omulundi ogwaki? Ogwokubiri. Mu lutuufu ng'ofuukira ddala omwana waani? Owa Katonda. So osobola okutegeera endowooza ya Katonda okuyitamu ebyo ebiwandiikiddwa olw'obuyambi obujja olw'omwoyo wa Katonda. Abo abatannaba kulokoka tusobola okugamba nti tebalina mwoyo, tebalina ndowooza ya Katonda, kubanga ekisooka banyooma Kristo, banyooma omulimo gwe, bakuliriza amagezi gaabwe, bakuliriza amaanyi gaabwe. Naye oyo atakuliriza magezi ag'abantu, atakuliriza maanyi ag'abantu, Bayibuli etulaga nti ye muntu oyo eyalokoka n'atafuna mwoyo wansi eno, n'afuna omwoyo wa Kristo. Tosobola kuba na mwoyo wa Kristo n'otaba na ndowooza ya Kristo.